aha olukoba lw'okupima nalukoze eki naluleese nyono lupika terupima ttaka nedda ate gwe bwe sikupima bwe nti naakusobola lupima ttaka lyawa ngenda kupimako upima ttaka naawe olina ekyenyi kiringanga endagaano ya Buganda togera kumanyira kuntyobola tuule nedda sikutyobola toyagala busuuti saagala mbuganda kubanga bakuwadde ku mukisa katono ntale akuyambye naye ate okisussizza nnyo empale yonna weeyonoonedde ku lw'akasonga akatono okutuulako kati boy charge oba olina okumutaasa omuwonyi okufa kuba yagwa eddalu baŋŋamba ali kisaase yafuna ekifaananyi kya ntale yakisiba mbulagawo alinga mulalu abeera ku bitaala by'ekisaasaawo taago kuva lwe bamutuulako agenda azunga yawunga ayogera ekigambo kimu ntale agenda ayita ttembo gidde obulokozi eggulu kuba namulabanga amaaso aganyoola bw'ati ne ŋŋamba ntambi sijja kubeera na kintu kyonna kye mukola kubanga ntambi oba oli awo singa wabadde etteeka lya shaliya ntambi tubadde tujja muttisa mayinja nesanattuku kuzanyira ku muko omusajja ntovu mukazi yavaayo n'agamba n'ogamba batituwagira wabala kutuwagira naye ntambi talina buyinza talina moral authority kozike kaliwaako alinga faani ayini ntale bw'aba akuyambye n'akutuulako togenda exaggeratinga nti watutte wasinze ensumika kubanga yakozesa chance eyo nga siri mu ggwanga nali mutema ekiro ekyo oba kuba mu ggwanga mba kuba mu ggwanga nali mutema singa ali ku ndiri naye bwe bakikolera ntambi yalabanga obuwanguzi bwatuuseko takola ki kyekisumbuwa ne epasi luma kolabo ayagala kolabo yo yayirina ntale ate nze gwakonjera nze nnyina okumunyigiramu ki oyogere n'ole mugambe ne bwakitomo nze nnyina okumunyigiramu eppeesa mugambe yimba naani ne epasi naye ate yayina ensonga ze zaagwa ayirina agamba ki epasi ayimba nga ali mu kukungubaga agenda nnyo emotional ayirina n'agamba eddoboozi lyange erya AI voice ndigatte ne do re mi fa sol la ti do that is toto kuvuya nangamba hani kino tekijja kubaala tukireke kati yaddira obusungu obwo alemeddwa okubuulira ensi amazima kutegeera ti omukazi yaddiikira ininga kolabo yange takyogera ali kuggwe gwawalampa kyova olaba yali awala n'engatto yange Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Yellow Wood Travel and Tours Limited ffe bulina okwesiga okukolera ku nsonga za tiketi ne visa ez'enjawulo ez'ensi yonna gy'oyagala ate nga tukolagana n'ennyonyi zonna. Oyagala hotelo w'otuukira oba okulambula ku Dubai? Jangu ku ofisi zaffe ku Room Street, California Plaza, Level 3, Office number 8. Tukubire oba tufune ku WhatsApp. E Dubai tuli ku Jamal Building, 8A Street, Naif Deira, okumpi ne Mount Royal Hotel. Ofisi zaffe zatongozebwa International Air Transport Association, IATA. Website eri www.yellowwoodtravel.com. Official najo sinzira okubanga ato tulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifanaganako bweziti yonna gy'owanga ya bitundu byensi tukubuuzaako ne tukwebaza okubeera nga ate n'olwaleero otwegaseeko. Kale Nana Hub Mouthwash yono osobola okubanga ate omukozesa okusenya amannyo go olina obuzibu amannyo gakuluma gavaamu omusaayi olira sayidi emu
ebyenyogoga oba ebyokya bisanyalaza amannyogo Nana Herbal Mouthwash ajja kubanga ate akuyambako. Mu supermarkets oba mu drug shops mwonna mwali so ojja kubanga ate osobola okubeera nga ate omwefunira ye Nana Herbal Mouthwash geno beera nga ate omufuna. Bannange Queen Kama alina show mu November zigenda kubeera nga 4 neyanziza concert ogenda kukwata omukubire omukwate neyanziza concert ku cricket over bane tugende tumuwagire abadde ne press conference ndozo olunaku olwejjo so abeera nga ate naye wetegeka kubanga ate wagira Queen Shiba kale kati ate banaffe aba Almutala Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 osobola nga wefuna proti erina n'ekyapa kale agenda enansa na office zaabwe osobola kubanga ate wefunira proti mu bwangu ddala ekintu kyonna kitambula ndine liri puzzle luna betwale tuludde tolabwe nzigadde kakyako ate kokoze zigaddewo sape puzzle to gwempesi mu kubira omuntu addakuba esape kararo wabujje nesira kwambala ku galubindi mbulira mazima ngo kijje ku ntobo ya mutima go tonyumye kiganye kibuzeemu naye ofunamu ki ebbanga lyonna okubeera ng'ozisa wansi bazi olaba siganye olumu sente osobola okufunamu nga wakava mu nkudi noyagala buli kimu okibuukire naye ate era osobola okuleka ekimu n'obulamu ne bweyongerayo kale njagadde leero nfuneyo n'ekiwala ekigazigazi kye bayita kimugagga awunya malaasi kyekino ekyo kipale mugagga awunya malaasi kino nno gundi gwe nkudi weetantuusiza eno yunifoomu y'amagye ga Bahrain amagye ga Bahrain gambala bino ajja kunnindo Desert Army amagye g'omuddungu kyova olangira amagye gano kati era sisuubirayo wa security ennaku ntawaanya gano amagye si gaabwe Africa gundi green Middle East ddungu Bahrain amagye ga bambala white abajasi bampadde gundi kifaanana ng'omusenyo eddungu amanya kati waki wano bambala green anyway kati nawo kino bwe kiba ekyambaza abasirikale ba Africa green bwe bagenda mu yambala ensiko kamafraging n'obulira n'ofaana n'omuddo kati neba era n'abazungu nabo era ndoza balina bwebityo nti bwogwa mu musenyu kiyambako okubulira mu musenyu kakati kibavudde bampa ekyambalo kino kulaga enkudi weetantuusiza pozi twasembayo wale wagenda ku nkudi wabala okuva mu nkudi ng'ogikubye n'ovaayo n'ogenda Dubai wove Dubai Saudi twajja wano tuwogera nawe nagende Dubai nove Dubai nogende Bahrain ne Qatar ne Qatar ne nkola ki ne ngende Qatar ate kati ngabe nekubyako ne nawe tompunyidde bulungi leka kukubi nedda bwebuzi nedda ate kati tomanyi webe kubaka woowo kati tompunyidiridde ddala bulungi Simon kati enkyawe naayagala owunya ngenda kukola nti oba kampeere tekabakako saalese ka kinyumo siri wa lotale etegeera kuyamba n'enkuwaako bakayita pirisiri nekambuuze kampe kano wallahi nedda obuzibu bw'olina kano gwe kabbeeyi etofaayo kana nzo yagala kubyala golowooza sipule kane paza mpe perfume mu kana akawoowo kagendera ddala mu ssente eziwera wano okakubira ekivulu kiramba naye nayagadde enkulozeeko owunyemu ennaku nga 3 ate tonaaba olina okumala ennaku 3 nga tokola ki nga sinaaba kuba kagenda kukubeerako kati ku kibuga gwoli ke Kampala wonna towulira nga embeera ekyuse naye ate onsanze bubi saagala obadde toli ku standard gyendiko andi akako kabadde fresh tomanyi bw'ogenda e Bulaaya oba n'empunya kyovalanga lulina kugamba nti omuntu bw'ova e Uganda oteekeddwa okuyingira ekinabiro kya airport onaabeko kati nze yakava mu ddungu nnyina empunya yanjawulo naawe gw'osanze e Kampala akanya enfuuyo za wano kati gwe nkuwulidde nga nnyina okwetangira obudde nga bukyali badde empunya ntya ng'owunyamu zino bino ebiwuuta bye basala bino bino ebiwuutawuuta bino towakana ate gy'owangaalira emmengo gye basinga okusiika empuuta bagisiika eri wansi kati ogwo omuka gugenda ne gukutomera kuba wano temuvuga essi
kati mbadde nnyina okwetangira obukyali oleme okutta muudu yange eya Middle East kyovudola ne galubindi tozitekedde ogambye sinyumye sizitegedde ng'omuntu mutambulira mu kunafuya kati okwetangira mbadde nnyina okukuba akawoowo k'abawalabu tubeere ono semulevo kati twenkana nsanyusa okulaba kati nayogeranga naawe kati tuli ku standard y'emu tusobola okunyumya naye luli mbadde sikutegera owunya ebiwuutawuuta owunya bino ebigundi bye kati buli gw'osiŋŋaana omufuuyira nkufuuyira kawoowo tusobole okutambulira ku mutindo gwe gumu n'emboozi gye tunyumya ebeere ng'efaanagana era wandeeteddeyo ki kuba mbadde mmanyi kati pafumu wagireese gy'ogenda okumpaayo ne pazi otalaaza amawanga naye sina kye naakufunyemu kiryawo nakuleetedde kasheva wano wandabanga nzise tomanyi obwa wano buzimbya obutuka n'obanga ekikere kakati kali ke nakuleetedde gabanga kafaanana nabuguze e Bahrain kalungi ate mwatu bwoba weekalabula era munaye kali nakuleetedde kirabo mu birabo bye nakuleetera wakozesezaako kalungi tozimba tokalabuka sheva yerwaza obusuko obusuko ye bwebuki si bwebo kwe kusala n'obutuka n'ozimbirira omusajja omukulu n'ozimbirira obumonde ng'olinga ekikere ebintu ebikyaluma bikyaliyo tomanyi kati wano osanga oli n'akutta ejjirita nga yeemwanyula n'alyoka yeesalasala omubiri gwonna kogwe konjiwe mu sheva kati eno sheva gye nakuleetedde toliddamu kubutuka ogenda kubeera oyisaako buyisa bw'ati ng'awala katembizi bw'oti kati kambuuze mu bintu byonna wagenda ogenda olinnya ennyonyi nga toli bulungi kubanga sheva otukoto gimanya sheva za wano edda twalinanga kasheva okajjukira ng'ojjamu akanaka n'osibako akejjirita bwekabulira wakasheva gyeri ekyaliwo nedda kavaawo ng'oshevingisa sabbuuni ng'oteekamu ejjiritayo n'osika ekintu nekikola ki bale n'omuntu wawe washevingisa ku sabbuuni nawe oba mukulumu nedda abantu bakyashevingisa sabbuuni wano tewaliwo gundi ezo gundi wano tewaliwo ezo zogamba naye oba ogonza ki ekyo kitaga sabbuuni byo biwulira bigumu nabyo bizibu biringa byoya byambaata mbaata bw'otagifumbira mazzi togirya bekaluba so wandeetedde sheva taata neyanza ege nagireese era kati leero bw'ova wano mbadde ndi bulungiruza n'agikozesa okuguddako otwala bbanga ki sitera kukiwabudde kubala Simon kirina ebbanga ekirina bbanga ki buli weeks 2 ate ozika ndokisinziira ku bugimu bwo abakazi abo be batera okukula amangu baba bagimu nefe abasajja tubanga bukopa n'omwaka ogutuwala ne kalyoka ne kamyuka ng'ekibuya ky'enkoko empanga eggindu eno yonna mabira kyova nagaye kakuleetera sheva emirembe gikole ki giddewo togenda kuddamu kubutuka togenda kuddamu kweraliikirira kushevinga abasajja batera okushevinga era wano abantu bangi ekibalemesa okushevinga kubutuka olina omutuukako nga yazika naye ng'ekimutiisa bambi buli lwagenda okweshevinga abutuka kyenavudde nkuleeterayo kaki neyanziza taata wandeeteddewo ki ekirala bakadaama baŋŋambye nkupime ebipimo byo ebituufu ku kasuuti kali ke wayambala ate munnaye nakizudde olina audience mbakadaama oba kiki bakwagala basanze nga gye bali banjagala ayitiyo bagyagadde ne baŋŋamba nti ndeeta olukoba mazeeko emirembe obundi olaba bwakiro ate nategedde badde sikyakulaba kati ne bampa olukoba nkupime nga baagala okutungirayo obutengi nga 10 kali akatengi kwali oyambadde akefudde ku bajeti yaabwe era bwe nali e Dubai ne baŋŋamba nedda twandyagadde tutungire sayimo ekipimo kyayambala ekyobutengi naye tetumanyi kipimo naye gendera ddala n'olukoba okole ki omupime nkupime era olukoba naluleese
Moso ageno ndetera olukoba mweruli mu motoka kuba baba akadama bangambye koleki nkupime ebipime ebituufu ngenda kata ku Lwokuna nsobola okuleeta ebitengi byo otegedde bakwagala wate bampamu sente netungira n'omusajja wange abutunga nedda baagala kutungira kuva Dubai bayiza okuntunga n'enfaana ate nagenda neninya fly Dubai ngera bakwali ngwa mu fly Dubai saa kunyumiza wabagwamu anti fly Dubai yebaleeta fly Dubai Air Arabia Uganda Airlines ezo 3 kati naye nga fly Dubai ekyasinze Air Arabia ne Dakar mbagwamu Dubai kati oli muki mu maaso eno wana era naye watula mu economy nayagala ntuuleko n'abantu bange mpulire ku mboozi zaabwe natuula mu economy naye ebimu ku bisinga nga bakomawo era bye beesunga libido eba waggulu kaboozi basajja libido era bajja beewera nkoloko olubagamba batya era kyenavudde ndabira ddala nga nkubiriza bano abaana ab'obulenzi aba babalinze ku airport tandika gula akasawo kakawunga kiraaga bw'otegeera nti akomawo guno gwakomeka ng'olutulimu gwa mwenda kati guno gwa mwenda gula akasawo kakawunga kabeerewo ate sikana akaki olukoba lw'okupima nalukoze eki naluleese nyono lupika terupima ttaka nedda ate gwe bwe sikupima bwe nti naakusobola lupima ttaka lyawa ngenda kupimako ebipima lupima ttaka naawe olina ekyenyi kiringanga endagaano ya Buganda togenda kumanyira kuntyobola tule nedda sikutyobola toyagala busuuti saagala mbuganye baŋŋambye nkupime kati yayiti nedda naye leka ate ewaakiri koleki tukana kupime enkoleki kati yimirire kubanga kati bwekupima okuva ekyenyi kyekigenda okutujja mu kyokka endagaano ya Buganda enkadde kumanye ogoba opimye ssebo oyo opimye gundi ono yaani full stop lekana kati wano tolaba wano simanyi oba ekipimo kikulu ekino kino opima ki mpima kiwalaata ekiwalaata kiringa ejjinja lino libawagalirako nga tusala enkoko mu kyalo ku Christmas naye munange sayimo wakula bubi sebipimo mbifunye 5 ku 25 nja kuba nkola bakutungira bakwagala nnyo bakadamu bagamba mbu obasanyusa wazze mu kutunda ttaka sikutunda ttaka olukoba lupima ttaka gundi ate kati gwe bwe sikupima bwente gwali olukoba oluyinza okupima ku ekyo ekyenyi kyolina true definition of Obuganda buladde nedda kakati ng'olabikanga agambye nti nkukubye nnyo yakankosezaamu toli Muganda obeera awo nga toli Muganda wawu ompita Katikkiro Abaganda nno balimu ebika waliwo Omuganda wawu Omuganda geregere waliyo n'Omuganda ki Omuganda nakabala ogwawa wawu yafaanana kati nze nayo gw'oli Muganda wawu nsigala ndi Muganda oli Baganda bali abeera kayina abeera kati mubamu Olutanzania kati oba geregere siba Muganda ajjudde kati oli Tanzania oba geregere oba matankane mu lubiri sigaziwa obanga ziwa mbako we tukolere ki ate Kafeero Tobi era namwe kati oli Kaliasi ya Kafeero Tobi Ronald Mayinja Stabwa Natolo ako Ronald Mayinja Omuganda omujjonkezi Kafeero Tobi mwana Tobi bagwa mweyo kalakita naye Simon ndi Muganda gere tona enyinde eri etya siita baye enyinde ate ebulamu ekitebe kibulamu kati olaba ate eyono kati zize enyinde ezoogerwako Omuganda nakabala oyo kati assa ne muziyira Omuganda nakabala balimu ebika wali omuntu nga bw'aba assa mumanya nti ne wayingira mu nyumba nga temuliimu era babuuza gundi mwali ng'omukka tegutumala omulaba beba Uncle Abe Mukibi Omuganda wawu omulaba aba Uncle Abu Kawenja abasajja mbambaziira tono omulabira ddala nga Muganda gumidde sajja Obuganda buladde
kakati bakadaama nze kye nalabye nkuwa olugambo ndeetera akaki ka juice nedda sikake good Simon sikake bino byange wachitumiza ka babiri ayagala kyoga ogenda kunywa nganze ntunula butunuzi nkuwe bakulete ka juice pazo kati ombuza bandete ka juice naye tokikola nnyo eyo enkola nyabo bampe ka juice ku gundi ya pazo tujja kulemererwanga okutuula nammwe buli kadde ezenseke ezinyonyontwa kati awo nkubye nnyo oba tonko kati kambuze oba togenda kanywa nganze ntuna butunuzi bwekyo ate nkukolere ki kolere obadde ku biiru ya kati ngoba togenda kikola otya oguma n'okanywa ne kaggwawo ne mugenda maaso n'emboozi gwe Simon kati tunyumye nganze nkutunira butunuzi bwekyo kyekiragira ddala omuganda wawu talina kaavaako omuganda oli owatukuwe ku juice yes munanywa ku juice kati webuulya n'ogamba olaba tumaze naye eddakiika 3 nga tannanga tunywe ku juice nga masaagala ndi bulungi ali n'atakukaka kyovola waliwo abaganda nga bw'oyogera ku Ssaabasajja bali benkugambye abaganda b'e Masaka wawu nga n'ekkuba erigenda ebuwa likyusa oyogedde ku beene ng'owemudde obuganda tebayita okuwemula ate abo basinga obungi okuwemula obuganda abesinga obungi era bonna abali abasinikasinika amanyi mugende mpola obadde okyanyumiza bakadaama kakati bakadaama mbagwamu ku Fly Dubai eri ennyonyi Fly Dubai y'olwerigwa egenda kutta bannyinaze bakadaama bonna tujja kuwulira nambwere owegundi ne Simon ennyonyi etikka esinga ne tuleera ennyonyi yatikka lole y'abannyinaze bakadaama okuva eri nga ku Chicken Tonight mpaka wano ku kooti nga neebuza bagenda kuyingira naye nga bakomyewo era nga ne ssente bakola ki balina bazirina naye kye basinga okwesunga kaboozi ebeera libido era nga abala obudde kubanga ennyonyi ekulaga maapu ng'otuuka Entebbe kati oluyingira mu Kenya Nakuru libido nga yeeyongera oluyingira erira libido ng'etabuka nga bongera bakyajinga awo ennyonyi wekkiririra bweti nebanga edda ku Masaka Road esookeeko egenda okuyingira emukono nga bw'oba tewanonye mwannyinaze kadaama kubanza abavubuka mbawa amagezi mwannyinaze kadaama bw'aba ava ku kyeyo mukwatira Entebbe ku airport wogenda okuliira ebintu byonna gwalinda mbw asooke yeebaka awummule ajja kwekyusa tolina kyogenda kulya ate olidde kaki libido eba yakoze eki kyova olaba ebivubuka ebigezi byo bya omujja ku airport woteereddako awo era natidde bano abavubuka b'e Makindi engeri gye batagitingamu ssente nva ku nnyonyi ku airport ntunuulire wero kamingi ebeera etya waliwo ekivubuka ekyajja ne Peera ne Tugunda nga kyaniza kadaama embu surprise ekivubuka kati ekikuba omugere mukireesa ak'enjawulo aludde okulya ku mapeera kubanga bw'oba omuwero kaminga olina okukolawo akantu kaki olina okukolawo akantu kaki ak'enjawulo obeere ng'oli waki wanjawulo kaakati nakulabira surprise nga bw'onaabeera ng'okima omwagalwawo ku nnyonyi waliwo omuganda w'e Masaka yajja akaalakaala n'enkoko ng'agisibye mu kikapu obwete yaki ku Entebbe mwannyina kadaama n'alyoka amusabula ageeri lubala nnyo namulaba bannaye omuganda w'e Masaka yankanga omwana yamuwahaga ne bagamba musitule n'amuwa enkoko naye nze ulaavu nedda eba esusse nedda olina okukola akatiisa kubanga ssente yaabwe okugirya olina okuba nga okoze emirimu naye atayagala kulagako nti ono nze mbadde muwa ssente alina alagira ku airport era bambi ate bo kye nategedde ensupurisinga yaabwe yanjawulo ebimuli bino baabikoowa oba engeri gye babirima ennyo mu ddungu era olina okujja n'ekintu nga kyaki kyanjawulo kirekako ngogira okireeta olidde kaki eno gyendidde naye maama naye ate togenda kundyako ki togenda kundyako lyenvu si lyenvu lino tooke lya mpogola naye maama ndabanga obutono babunammala neseemuto olubuto walufuulira ddala kasasiro tokuta
okuliko obuceere busatu Simon yeme kaka nakaceere kamu bubiri busatu bakusitulidde China town namba bagikuleetedde wano gwe nyumyanga bwenjejala yanimedda wanindisiza kakati nakizuulanga ebimuli tebikola ntebe ng'oyanirizaani woba oyaniriza omuntu ebimuli tebikola entebe nkulaza oli yajja nankoko omwana n'amuwahaaga ali amusse namulaba kati ono najja nettugunda n'amapeera wetuguno bayasukkamu oyo yali weegundi webuusiya enduulu neeraya kati ate waliwo omuvubuka gwe natya oli master yajja n'omubisi gw'enjuki n'asooka gumusiiga mu fesi n'amugamba obuwoomi obukuliko owooma ng'omubisi gw'akadoma sajja nga bateeka obwongo mu bakazi sidi bateeka obumbasimbakazi mu bakadaama kadaama n'awayira enduulu n'alaya neŋŋamba eno laavu eri wano entebe era nalabira ddala ng'abakazi ba airport tobanenya kunyiigira baana kubanga surprise ze bawa abaana bali abakazi obamanyi bafuna ebbuba ku baana abaana balina engeri gye beesapulayizinga wali bano abaana abalenzi bakumalawo ssente z'abaana era abaana ne bagamba muvunyise ssente zammwe muziteeke ku masimu kuba eno ensapulayizinga abavubuka b'emakindi gye basapulayizinga omusajja ajja n'omukwano agenda kubbako ssente zonna abeera kyakkola ate balinda kuba abo abaana baba bava mu byalo bava buusiya bava mu bende otegedde bava jjinja eyo yiganga munda kati amuteegera wano Kampala libidde eyo n'asooka agimuggyako libidde eyo engeri gy'ebeera haayi gye mu Luganda bakiyita bati waggulu hayi waggulu tukoledde bantu libido kwekola kikwekwaka tukolera bantu libido kwekwaka okwakira okwaka okutya omuyise taloba kigambo kyogera sayima okolera abantu twasalawo okolera bantu wallahi sikimanyi mu Luganda omuyimo nga guli waggulu kikitegeeza badde sikiwanga ate budde kyekyo omanyi obuzibu obwo olina tokolera bantu kyova laabulire tutuula ababiri abantu batwagadde nnyo ne bagamba tukolera bantu nti era bwe tuliva ku mulamwa gw'okubakolera awe tulyawukanira mbakoledde naye singa obalese mu libido babadde tebakategedde gubeera waggulu guti era ku olwo nali ngudde mbasatu obona otya waba kuwona batya waliwo nange omuwala eyanteega muwala yanteega nankwatira omwo mu katabye ennaku 2 zino z'obadde onnoonya tewaddaka ate nadde ewaka essimu ezzeeko leero simanyi ne bwe ŋŋenda oba ekiwala kyankwabudde nekiwala kyazibye sente zange kiwala kyazibye $2 Simon omuwala akutwala ekatabi omuwala antwala nange njagala okulaga amaanyi g'ennyonyi mugenyi kulikayo ekiva e Bulaaya kanyinamu $2 byange 2 kasoose tankubyawo omuzinga gwa wisiki gwa $22 Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development oyagala kutunda oba kugula ttaka Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulakulanya zonna bazikolako bagula n'okutunda amayumba ate basooloza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kwagatta n'okulabirira ennyumba zo Almutawa Enterprises Limited beerufu Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu Nansana Municipality oyinza obafuna ku ssimu 0705479993 oba 0753399461 ne ku ssimu ya WhatsApp +773623889 teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Sayima obadde ndudde okuwulibwa omaze ebbanga ki nga tebakubba ndudde omwala yankuula ddaako yanziba omutwalo gumu omuwala teyabbye $2 Simon naye wakabadde oyina nawe pazo nga tovaako ssente sivaako naye olaba yakubbye $2 yafubye yazibye yeetagana kuteeka ku kisenge naye kyannumye kyovula nkyogedde tesola butakuluma omanyi wisiki ya $22 naye nga yakugjamu nze omusajja omunakyalo okunywa $22 oba ondese oti sirimuddira kati omuto otya twayawukanidde eyo Kololo twabadde ne Suuna Beeni oyo
nagenza okumutwalako mu bbala nga bonaga nafunye owange nange nyingizizaawe emaali empya eyakabenje nagenza okutuuka baddijje bonna nga bamuwahaaga ng'abamanyi bayemusi bawololo b'abayimbi nenga waawo just wamusanga busanzi ng'ava Dubai kwongerayo emirimu gye omukazi w'abayimbi n'omuta nayise Mmanju ogenda twayawukana ova mu Nkudi Nkudi Beach Festival naye webale kujja musajja wange waliwo naliwo mu VIP nga ntudde mu buntu sayimo kyekikunjagaza wajja ate nga size kukola content wajja musajja wange zenda abantu bakola ki bandi awo ntalajja neŋŋamba pazo ati naye nalabika ntya nensayimo engatte nayo yayogeza nina ekintu kyesitegeera sayimo okolera ani kubibbanga n'omukwano gwe tulina kiki ekikutabula bw'otuuka ku BBS n'onvaamu bankolera bantu pazo abantu batuleetedde ebizibu ffe tulina abantu baffe ate mukama atukola bubi show yebeerawo ku makyanga abantu bakyali soba kati ekintu kyonna kyoyogera baba balowooza nti ki ate nga kiba kituufu naye tubuulire gwokolera kubanga sayimo ku bintu byonna bye twayitamu nga tupulaninga Nkudi Beach Festival nodda ku kyambalo n'enkiiko ezaatuula nga tuteekateeka bwe tunayamba naye nga toyabaaki yeyo gye twali tutumizza ekituufu nange engatto saagitegeera sayimo omwana yalatulaga yatunatunenga tunengamba kituufu engatto eno efaanana gye twatumya naye eno ngeri erina gwebanja omuntu omulala alina ojjambala emabega nina ekinakutyako pazo bwetambulanga bulungi ngoloozi nga teekutuuka nalemalamu omanya Irene Ntale naye yakyamula omuwala oyo w'amaanyi Simon nonze ngenda mwegendereza nnyo kati okimanyi Simon nawenyera ddayo weetegereze ka vidiyo n'engatto yali nnene banna amaanyi gazigwa kati kambuuze omwana akwambaza yagamba atya ng'akuwa engatto ngenda nga sinatuuka ku ngatto walaba omukwano gwe gwasinga amaanyi ku mutale bwe musajja munnange andi watuuka n'ossa wansi omuzindaalo waliwo namukwatira wano Irina ne pazo oli falamu kati wali oyagala nkole ki wali mukwatako kabina mukazi wakuwahaaga omanyi bwe twavaawo gye twalaga ddaakayandi wali byokola ebyakikyo bizi okulagako nti nze mukola ki weyandibadde akuwahaaga gwali emikono ogireeteera Abirex oyo Abirex yaŋŋamba mbutogeza n'omutyoboola nemugamba ompootya amagezi ku mukazi owange gwe neepulaningira gwasimba ddi kulaba Abirex n'omukazi akuwa amagezi Abirex akoma akwabe oyo yeyannemesa yateekako amateeka era nze nakula bali ng'omuwahaaga nengamba mukwate kabina eryondoboozi eryayitamu Simon n'ebyonoonese namukwate kabina n'omukwata ku mugongo nga mbalaba omusiru tewamanya era tewategeera yali ayambadde wano nga kakoma wano ate wano nga waliwo ki nga waliwo space kati gwe kabina gye wali oyagala nkwate wali tewakola ze nali nyina kukwata wano ku mubiri wano wakwatako ku mubiri ekiwatu wakiraba ekiwatu kyamaanyi ekiwatu naye oba kitegeeze wakwatako ku mubiri omwana ekiwatu yali akisiiza oba buki budayamandi kiwatu nga kimasamasa kiringa mu musota gwa nswera kyekikutuuza wansi nga gakuwedde ate nabanga otudde olowooza nawenyera bya mirembe ngenda okulaba wagamba bannange kaabayimbire muno ogenda ng'oli bwoti naye nga bakaali kabadde nawenyera omukwano bwe gukutuusa kweyembeera essaawa eyo ebigambo byali bimpeddewo nga tulina gyosula kugamba nsi kubanga Irene nakunalaba olususu walako olususu lwe gwe tewalula ng'alinga ekiniya mata ga Kenya oli omuwala bano abawala b'e Kampala akyabalimu emyaka nga 15 bwe batasaba nnyo n'abiri ajja gabayingira okakasa amannyo gati galinganga ga Joe Biden meeru gati alinga pulezidenti wa America akawoowo yawunya stage yonna n'ekyankalana bwe yatuuka ku stage n'awonya akawoowo ng'awunya stage yonna n'egwedda ate jjukira yagenda okujja ku stage nga mubaddeko ne babulaga mafini abo bangi omanyi nabo embeera n'ekyukakyuka awo n'aba akawoowo ne kalyoka kabuutikira stage awo ebintu ne bitabuka
musajja munnange kyampitirirako nawunga nakulaba alina olususu lulinga buno obuyinja obubeera mu ledisi obumanyi tinali nkisanzeewo nati tewabadde gundi bareeni eyennyanja eya ledisi eri eyo obwo obuyinja obuba butangaala buti obukovukovu olususu nga otegeera lutangalijja kakati ngenda okutunula ku njala nga njeru ziti amannyo nga gali gati ngoyinza okuza akinyesa buwunga eddoboozi katerife naye omusajja wange bwe gwangamba mukwate kabina ngamba kwata ku bbina musajja wange nenyambala amaanyi nyimuka bwe nti nagamba kwata ku bbina nenabya nti neetolodde abaki tunuulidde bwe nti Simon bulijjo mugwagwa bwati era nentuula bulungi saddamu kutunula mabega kati nkwewuunya nnyo era nkwewuunya obunanfuusi bwo kukeera ku makya n'otamanya muwendo gwangatta eyo yansukkako bingo epasi yagiyita bingo naye epasi yakikola mu mbeera y'okwagala okunafuya kyekituufu ekiri ku ngatto engatto eyo bagiyita modified musolini from Nyendo Masaka ku Kidde Erambo we wali omutunze yagikola yaliwo ebyasa n'ebyasa by'abajjajjaffe engatto eyo buli kye nali nyambadde kyali kyogera Buddu yali eyogera ku kifaananyi Masaka kyekikwambaza ebyafaayo bya kwambaza obutaalo jengo mbeere abantu okubajjirayo ddala Buddu eyedda eri basudde gye yayimbako Buddu eyedda anti olaba wayaka bakulabira ku proteya buddukiro so kati eyo engatto baali bagiyita modified musolini buddukiro oddukira namu weebale kyova olaba yalina olusozi ate nga mabega tejjaamu ate nga mabega tejjaamu ekujjukiza bajjajjaffe abaabonaabona mu myaka gy'olwenda nga Buganda efuna Buganda agreement yali eripresentinga bajjajjaffe abaaliwo mu myaka gya Buganda agreement nga Obuganda butondebwa tunabimanya ddi tetwamanya nako tewabimanya kyovala tewakola kunoonyereza n'ogenda oyogerera essuuti eyo nayo yalina ekyetegeeza obulabiro bwali butegeeza ki yali eraga nti essaawa yonna ebyobufuzi bya Masaka bigenda kukyuka bikole bitya essaawa yonna tufuna omubaka omulala Masaka nga mubadde temumusuubira yali suuti eraga ekitangaala ekigenda okuva Masaka nga kipya kiyingire palamenti mu masaza gano wammanga ekabonera kimanya n'ekimanya kabonera n'ennyendo essuuti yali eraga enkyukakyuka yali yankyukakyuka bannamasaka essaawa yonna obulabiramu bulaga biri mu maaso bulaga ebiri mu maaso essaawa yonna palamenti eyingirwamu omubaka omulala okuva mu masaza g'enkumenyedde Kimanya Nyendo Mukungwe Kabonera ate omuvubuka oyo tugenda kumuleetera mu nkola ya ttiimu ffenna tubifiirwe buli woolaba gundi kola ki tiikinga oba yeebaka oba tateesa ati sitwala ono oba tamanyi kwogera twejjambuwambe ttiimu ffenna tubifiirwe so kati essuuti eyo kyeyali ekola ki naye abantu bayogerera engatto naddawo omwana eyakwira n'akuzuuminga n'alaga bajjonkezi ng'ekigere kyo kiri eno mu maaso naye ng'eno oterekamu n'omwana osobola okuteekamu omuti gw'enjaga kati eyo yali sitayiro mpya era osobola gitambuza ng'ova ku stage bulungi nalemala tolina kujambala ng'oli straight tosobola kutambula gwe walaba ndi straight nayimbanga nemadde waliwo lwe yatuuka nenzitowerera nentuulako wansi waliwe nayimbira kinkuba entiiso okukulaba nga ekumenya nga nze munnange gwandya ngaza nga tonga emmenya
eyakwambaza agamba ki yasalasala nno mbulago mwonna muno mwonna mwalimu omusaayi nga gujjudde ng'akusalira suuti yes nkulaga obuwambe bwe tulimu ewaffe Masaka Nnyendo mukugwe kabonera okufa n'obutanyagwa ekijja ttiimu ffenna tubifiirwe naye sayiba suuti yansala ngenda okuvayo ng'obulago bwonna buweddewo kale nyini yo yagitwala nga ninga gwe babadde batuga aze oweekola ebintu ye ekikalu kye nakuba wakiraba mukana wano wayomera kakundisho mu ata ey'okubiri afi n'agamba nti jasi wenyweza kuba oli wa Lukindo munnange afi ebbanga lyonna yali wange naye afi ennaku zino alina bye yakwogerera awo takyankolera alina bye yakwogerera ku kagundi ako akokubiri wadde nange saakategeera naye ate ze saayogera afi takyankolera yanta naye ali ku bantu bannange naye afi agumye akolera abantu naye munaye bw'atuuka kumuza ate n'alema okukolera abantu kakati ekyambalo ekyo ekyokubiri tewakimanya kyali kijjayo obugu by'abasomesa bwe bayitamu kwe kukuba ekikalu nga bagunjula omwana wa Uganda lwe luyimba lule nali lule nayimba ebigezo nga lutujjukiza ebintu bye twasoma ne tutafunamu from Muscat to Oman simanyi ngoni Tennessee Valley so nali ngezaako okulaga abantu nti ensi ekyuse okusoma kuno ebikalu twabikuba n'ababitusomesa batiki empale bazifunga naye ensi ekoze eki kyekikalu ekyo kye nakuba wakirabanga ninga omuguzi w'ettaka oli omufere w'emubende alibba ku bantu nagamba oyo akusibye yenna yandibanga takwagala kimala naye ate Sayimu lwaki oba oyogera bw'otyo empale giwasibanga edduka naye era ekikalu naye bannange kyammiima nnyo ezo agenda okutuuka nga tokyassa nalinga kapigini ndyoka nfuukuula omuziki zeto Sayimu nange sifiira mu firimu nalaba ebintu bituuseeko neŋŋamba ya baasi aloge tugende maaso naye lwebaza nemwe kujja mu nkudi bagamba WhatsApp group abantu baali beseetinze nga bagambye kasaziwera ssaawa nya tusimbule eyo mulinayo ekyana ki divorce era divorce tajja kufuna mirembe divorce ye yaleeta enkola eyo ey'okukuba akafaananyi era divorce ye yagifuulira ddala enkola n'omulimo gw'omutwe ey'okukuba akafaananyi akakuba ng'obudde bukyali n'akuba ekifaananyi ky'ekivvulu divorce atulemesezza okuteeka obutebe embivvulu obudde nga bukyali baakikoze muddwa era nkubiriza abayimbi temuteeka butebe mu bivvulu ng'obudde bukyali obutebe mubuleke abantu ayingira yakwata akake naye buli lwe banaateekawo obutebe abantu bagenda kujja babukuba ekifaananyi bateekemu abaana baali bakwesunza abadde ayasama nnyo neŋŋamba musajja wange naye awo we weebaliza abantu baali bagamba nti katumulinde ekivvulu kimusale abantu bange tumuloge okwasama abantu bange ne baswaza omulabe sitaani era WhatsApp kyova olaba Simon nze siva ku maanyi g'abantu era Simon buli muntu avudde wano ku maanyi g'abantu wakukiwulira kyanyamba okumanya bensobola ne besikola ki era nekomawo neŋŋamba abaana abo nti mmuffe ekigenda okutuyamba okutuwanguza wano amaanyi g'abantu era nze Simon nange etwala omukisa okwebaza abantu bakola kyamaanyi beebale nnyo bakama bange okukola ki okumbeererawo era naawe nenkwebaza ate abantu ne batusaba tutegekeyo ekivvulu erugogo ebibozibozi bya Lili Puzzle concert banajja abantu bakyaliko ebyo omanye abantu engeri gye banyumirwa emboozi zaffe ate Amini yakutumidde Amini yaliwo oli eyampa omutwalo gwa $1 Puzzle olina obuzibu bumu abagaga tobampa onyumiza biboozi anti emboozi ze munyumya nabo zimatalinga mugage yakuwa emmotoka eri nakuleka ovuga kali akamotoka akampinga obulamu bw'ensi eno yiri emmotoka gy'ovuga nomugage yagikwata omutompangako nakusimu njogereko naye nkutwaleyo asula ku suuti namba bino byakwekaza kweyambaza jjentu nene nange nina ebizibu kutwale wa Amini obulamu bwo bukyukemu kati ogenda mugamba ki gwendeka kati oyinza okutuukayo n'okola olugezigezi ate ng'oli mwavu gwendeka ngezesa omukisa gwange
anti ng'ona meeting omugagga oteekeddwa okubeera ne ideas ekitulemesa ssente embagagga tetumanyi ideas ebbanga lyosinkanya Amina muwadde ideas tewali naye andabange nangwe yeetaaga okuyamba ndooza mukwasa ennaku Amina nange ndeka mutetenkanyinga bwe naabansobodde mujjagaga babafiirako omujjamu kyomujjemu naye ndooza akusiima busiimi omugagga omujjamu bujja kyomujjemu kati kyomujjemu kyekisinziira era n'ajamisi yankubirako n'ajamisi enkudi agitegeera sebo njagala kulya Haji tomanyi Haji yangulira emmeeza epozi yagula emmeeza mu nkudi ajamisi kyobula nze nnyina abantu bange bw'oboogera nkufiirako waliyo n'omulala Jackie abo baŋŋamba emmeeza ffe tuziguze tetujja kubeerawo naye sente tuzikuwadde bagende batuule kyovula nagamba bano abaana nti nze sirina ggaali naye mmwe mugeze munkwateko mujja kufiira eruziramu apapulizo oyina amajeego nina amagye gange agatali gano amagye ga ssente gakuba essimu emu ne gakutulugunya Uganda yonna ate nakuŋŋaanyiza obuwagizi luno Middle East obuwagizi bwe nakuŋŋaanyiza Dubai buyitirivu era kakati nze muyimbi asinga okubeera n'obwagazi mu Buwalabu awo mu Middle East nakuŋŋaanyiza obuwagizi Dubai buyitirivu era emikono nazze nagyo bwe nagenze Abu Dhabi eyo waliyo akayembe yeggwa kamanyi mu kayembe we watuula bana abatalina bipapula awe tomanyi kayembe ate kati oyongedde okundaga nti totambula wakoma Dubai Abu Dhabi nagendayo wagenda wa tewatuuka mu kayembe nakoma kwoti bagiyita batya viragiyo oba ye viragiyo waliyo luusi yantwala mu kayembe bakuyingiza n'oyambuka waggulu ne bakuwaka amasaaji essebo bakuwaka amasaaji enomu masaaji okukulisa ebire kuliko ebire Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Waliyo kapakegi ke bayita kuliko ebire kati bakakutwalamu bakukomba mu nnyindo ng'ekiriga ne bakomba mu kutu n'okuba enduulu nkulaba obugeregere bwonna abaana ne kutambula kulaba okudda kunyumya ekiba kiddira enkudi Simon ekitiibwa kiddira enkudi ebiwandibira byeddi wakuba ebigezo nga tebawulira nga bebaza kakati tukukombewa ne bagamba mukombe byansi byakuleka bwe mumaliza mu ŋŋambe Simon obulamu butunyumidde tuliddeko kye tulidde twebaze Katonda bakukomba eno yonna abaana basasula ate nno abatukomba si baana bawamu abaana Abannayuganda bateekamu ssente era nze natuuka neneebuuza kuba nabuzaabuzibwa
ate bw'oyogera bakadaama bw'ogendayo tobalaba oba bakadaama bano babeerawa natuuka n'okulowooza nti bano abaana abayimbi b'e Makindi bagulira bano abaana yunifoomu abavuma abantu bali eyo wansi eyo eggogonyi eyo bwayise eyo wansi no bakadaama beera mu biyumba ebiyumba ebiri wanze nga salaba biyumba kubanga abaana bonna gye mbadde nnyimbira babadde bavuganga mamotoka babati bali mu biyumba bali mu biyumba bebiriwa kuba salabye ku kiyumba maka g'abalabbi bayite ebiyumba kuba bali nalaba bavuga emmotoka balina amasimu ga bbeeyi balabika bulungi nebuuza bakadaama ebiyumba byebiriwa babeera mu biyumba bya bakama baabwe balinamu ku ssente baba balina ssente balinamu ku ssente tebamala gafuluma kubanga bamala kufuna gundi kakati abaana ba Abu Dhabi ate bankolako kigagga bandeetera abafiripayini abalasya ne baŋŋamba lunna betukwagala bakukomberere ng'akaliga ekitiibwa n'ettendo kiddira enkudi kakati nenyambuka Bahrain eyo bagiyita Bahrain Kingdom eyo waliyo bavubuka bato services zonna ne bazimpa wali badde alina okukwerawo byange ne yeerabira ani manager wa Almutawa yabadde alina okumpa ebirabo wayi ofaaki yabadde alina yange ojagala nedda ssebo yabadde alina ebirabo byakuwa lwayi lwaki tiyabimpadde ngenda kata okwosa enkya ngenda kata okwosa enkya olinya ennyonyi olina mu birooto byoyo ennyonyi ayagala nnyo ennyonyi naye mbadde njagala kutwalako South Africa ku summit ewa DJ Kirasiko ngenda no South Africa ku summit mugamba ntegeko ku summit yo gimanya ekibeerayo baginyambye baginyambye nandyagadde ogirabako nange kyekintwale South Africa era abantu be South Africa Simon oluba okutuuka bantwaleko ku summit ndabe ekibeerayo bangambye kiri ku summit kikubisaamu best ebusege emirundi nga 3 aisi kamalirize ateekemu visa eyo tugende South Africa musajja wa bakwate mu kiwalaata ebiri serious oleme kweyita kawalaata nga erinnya kawalaata tolimalaayo bulungi na mikolo gigenderako akawalaata abaana bakakwatemu bakajjemu akayinja owulire obunuzi wangi we sibadde ebiki ebitambula munnange Frank Ntambi ng'alabwako ng'aleza Irene Ntale ani gondi ono Wayne Balokeza tomumanyi Ntambi Frank Ntambi naye yeyogeza olunanka baluyita oluki olufula kikya baluyita bati mukasambide atera okulwogera olustructure nnyo amade Frank Ntambi therapist akasemanyi matacosist manyumast inflofist masist Frank Ntambi ne mugamba ojja kufuna ebizibu n'agenda no ng'atambuza bu video bugenda abunyisa liri pazo musinzize ensunika ne ngamba Frank Ntambi weesaasire kubanga Frank Ntambi tosobola kumaintaininga kirasi ya Irene Ntale nakimugamba kwa Ntambi manye kireetedde abavubuka ebizibu Simon buteebalirira ze Ntambi tubeera naye tumugulira ebyokulya Ntambi asobola yadde okuhandolinga obulamu bwa Winnie obulamu bwa Ntale tasobola naye tasobola bulamu bwe naye yennyini tasobola nze Ntambi mbeera naye lwapa tusobola mugamba toyogereko nayogerako nti first of all tayambala mpale njeru kimu Ntambi tasobola yadde kukwata date ngeno amutwala mulise kubanga irina date y'ekitonotono olw'omiitinze naye nkaagali ne ttiimu ye kulya kunywa kate nkaaga Ntambi zizimu azikozesa mwezi bw'ogattako wig makeup ze miliyoni nga 2.5 muvubuka agenda kudda mu kyalo oba agenda gweddalu oba agenda kubba ofuna bulungi naye yasanyuka naye ate bambi tomunenya nnyo
kwegamba oluusi omusaasira kubanga gwe mukisa gwe yali ayina kati bw'atandi musanzaawo yandi musanzeewo bandi yesisinkanidde wensi yani basisinkanyizaawa yena namulaba mu kavidiyo nga wewudali atyo nga takyassa talaba n'alyoka ayogera ekiro kiramba ng'ayimye empale yaddayo yonna ng'etobye kati bakutuddeko kantu katono bwe kati amagezi gakuweddemu Franka Ntyambi andi Shalom bakutuddeko katono bwe kati empale etobye oweddemu amagezi Franka Ntyambi olwonze kati asaasire nze kyempitamu kino bamutuulako butuuzi empale yonna neetoba kati ate gwe yamuwahaaga tomanyi lapanalaba Ntyambi yajja nayisa omukono mu kiwato bwate abavubuka bannaye babaliimisa bannaye amangu ago omukono yaguteeka gwe mukisa gwe yali ayina Ntyambi yalabanga ayingidde obulokozi eggulu kuba namulabanga amaaso aganyoola bwati ne ŋŋamba Ntyambi sijja kubeera na kintu kyonna kye mukola kubanga Ntyambi oba oli awo singa wabadde etteeka lya shaliya Ntyambi tubadde tujja muttisa mayinja nesanattuku kuzanyira ku muka omusajja kituufu mukazi yavaayo n'agamba nogamwe batituwagira wabala kutuwagira naye Ntyambi talina buyinza talina moral authority kozike kaliwaako alinga faani Irene Ntale bw'aba akuyambye n'akutuulako togenda exaggeratinga nti watutte wasinze ensumika kubanga yakozesa chance eyo nga siri mu ggwanga nali mutema ekiro ekyo oba kuba mu ggwanga mba kuba mu ggwanga nali mutema singa ali ku ndiri kubanga bakuwadde ku mukisa katono Ntale akuyambye naye ate okisussizza nnyo empale yonna weeyonoonedde ku lwakasonga akatono okukutuulako kati boy charge oba olina okumutaasa omuwonyi okufa kuba yagwa eddalu baŋŋamba ali kisaase yafuna ekifaananyi kya Ntale yakisiba mbulagawo alinga mulalu abeera ku bitaala by'ekisaase awo Ntyambi kuva lwe bamutuulako agenda azunga yawunga ayogera ekigambo kimu Ntale agenda ayita ttembo ensi erimu ebizibu n'omusaasira kati yagwabavuka tebeepimira ekibaleetera obuzibu ba Ntyambi butamanya we bakoma otegeera omukazi muyimbi asobola okutuulako ng'omuntu omulala nga faani nga bwana agenda erukaya n'ayitayo ku faani we ng'amuyimbira kampankuwe kyekyo naye bwe bakikolera Ntyambi yalaba nga obuwanguzi bwatuuseko takola ki kyekisumbuwa ne epasi Ruma kolabo ayagala kolabo yo ya Irene Ntale ate nze gwakonjera nze nnyina okumunyigiramu ki oyogere n'ole mugambe ne wakitomo nze nnyina okumunyigiramu eppeesa mugambe yimba naani ne epasi naye ate ye alina ensonga ze zaagwa Irene agamba ki epasi ayimba nga ali mu kukungubaga agenda nnyo emotional Irene n'agamba eddoboozi lyange erya AI voice ndigatte ne do re mi fa sol la ti do that is toto kuvuya nangamba hani kino tekijja kubalasi tukireke kati yaddira obusungu obwo alemeddwa okubuulira ensi amazima kutegeera ti omukazi yaddiikira ininga kolabo yange takyogera ali kugwe gwawalampa kyova olaba yali awala n'engatto yange eri eya buddukiro tulina ekyatusomesa lwera tajja kukola engatto yatusukkako kaakati epasiwo naye kyekikola kyekimuluma kyova olaba teri muntu asinze kusumbuwa Irene Ntale nga epasi ne Franka Ntyambi omukazi yakakyusa essimu layini ezo ne national ID kati baweddeko Airtel tekyamusalira yamugambye kubanga ekuwa abantu bameka nga bamasimu batano amasimu 5 zonna namba yazisaza buli gyasala nga baginoonya mpaka essimu lwe yagyesonye n'agiwa Sandra kubanga standard ye tebagisobola ne bo tebakiraba
tebasobola tebatravelinga agenda kumuwaaki kati nze amanyi bye namuleetedde ntambiro yatambula Tanzania ati yali wa musawo Muganda yali wa musawo Muganda ate no ne Tanzania tiyatuuka yakoma wali eminziiro Mbasaida Kalooli talina visa emuyingiza Tanzania kw'abantu nga bali wano mu kibuga bapaaga bulamu talina visa kwazo tumalirize naye nsanyusa okulaba nanye nsanyusa okulabako webale kunyirira enkudyo giraba ndowooza ate aisadduse IC studio agenze musajja we South Africa ategeka ebivvulu naye nzikiriza neebaze ku bantu abantu bange ab'e Bahrain Abu Dhabi Dubai bandabiridde era obuwagizi nabukuŋŋaanyiza obw'abannyinaze bakadaama ne bannyinaze abo abaakola ssente zaabwe ne baŋŋamba lunnabe ddayo e Uganda ogamba abantu nti eno tubeera mu kukola tetuli mu mboozi tetuli mu kusaaga so ye entanda gye bansibiridde bwe bubaka bwe bantisse bannaye nonne omutima gundi ku nkoko eno baayi bannaye gandye ku nkoko eno obudde tebunnaziba enkoko